mutuuse endowooza okwitness nga kye tutalabangako ebintu bya Amin tubadde tubisoma busome mawulire. But I think this is Amin regime regenerated through Muhoozi. It is really bad. It is really bad. Bwabanga alowooza nti agenda okuddako okutufuga ng'agenda tufuga bwati. Already we are saying no. This is not how we are going to run. This is a lawyer, a respected lawyer. Atayina kintu kye yali aganye ku respecting anti ne bw'oleeta summons n'omuserving akeera enkya na reporting. Lwaki tebaakoze ekyo okutuuka okulinnya ekisaakaate ne bajja ne bayingira ne bamenya enzigi ne bayingira mu bisenge. Tayina kye yabbye temamukutte nti ya oba ya I don't know. Olunaku olwaleero okujjukiza muko omuntu nga wowulidde awo lwe lunaku Erias Lukwago lwabadde yeesomye okubanga atwala ekibaluwa ekya kkooti eri omuduumizi w'amagye ga Uganda Muhoozi Kainerugaba ku misango gye baawaabira mu High Court nga bagamba nti omuduumizi w'amagye saako ne ba officials abalala era still mu magye balina emisango egy'okuddamu ku ngeri gye baawamba Dr. Kanokiza Besigye okuva mu ggwanga erya Kenya nti yawambibwayo buwambibwa tebayita mu process ntuufu. So bateekamu application nga bagamba nti kubamu ku bantu abalina okubaako be bannyonnyola ye muduumizi w'amagye era ne bakwotinga ne Twitter ye oba tweet gye yakola egambibwa okubeera nti ye batadde mu application ye era abadde aguli mu mitambo omusango ogwo gwe baagugamba aguveemu Justice Baguma n'agamba nti mwami CDF ayanguwa okuteeka mu defense ye mu buwandiike era Lukwago nga wowulidde ka video n'asaba nti nabo kkooti ebanguyize omusajja bamuserving. So kibadde kiteeberezebwa nti olunaku oba wiiki eno talika dda n'olunaku olwaleero ze nteekateeka vva omwange azabadde agenda okubanga yene wamu ne balawyers banno okuli ba Aaron Kiza okuli ba Martha Karua le bagenda okuservinga Martha Mwali okay bagenda okuservinga omuduumizi w'amagye g'eggwanga kakati nga bamwagala mu kkooti kakati omuduumizi w'amagye g'eggwanga n'agamba musaaga ani gwe musena ani gwe nze kamba kime ngani gwe mubiwandiikira ye era ababaddeko ku mutimbagano gwa X balabye tweet ya Ibrahim Ssemujju Ngande yakagatta ku mukutu ogwo weeks 3 emabega yabadde awandiise n'agamba nti amaka ga Lukwago olunaku olwaleero bagasazeeko bannamagye nga bagala okumulemesa okuba nti nno aservinga General Muhoozi Kainerugaba ne court papers ku case gye bafayiringa ku kwatibwa oba kuwambibwa ka Dr. Kanokiza Besigye okuva e Kenya kyamuzeemu kyekigenda okulaga olukwe oba extraction ono gye nkugambye okusooka tebba okubasena omubbi agoba nannyini bintu amugambye mu bigambo bye tweet eyo ng'amuddamu please serve the papers and I will arrest both of you azireeta nga namukwata and whoever serves them bwagambye waba Lukwago nga yaleeta oyo mumazi mukutte yenna azireeta Ssemujju naye wojjirako ngenda kukwata nkuteeka nnyala na bonna be musuubira okutuma oba mwagala kutuma Martha Karua yennyini oba mwagala kutuma ani ono Medard Lubega Segona oba ba Aaron Kiza oba Luyimbazi Nalukola yenna ajjirako ng'aleeta bipapula ebyo ngenda mukwata muteeke mu basement kakati munnange ebyo ngenda kuzzayo ku tweets ezo naye operation eno yatandise ssaawa zabadde 11 ez'okumakya nga baamukedde ag'olunaku olwaleero era zibadde mu phases bazikoledde mu phases operations zino phase esooka gye batumye covert silence and area preparation okuteekateeka ekifo engeri gye bagenda okuvuba Erias Lukwago enseekankane covert silence covert surveillance okuketta ekifo ne area preparation era wano nga tabana kubeera nga bakwata Erias Lukwago okumujja mu kisenge kimu abadde yeesibidde wabawulidde neyeesibiirayo alina kisenge kyeyesibiddemu panic room gyeyesibiddemu gye bamenye bagimenye kakati operation eno yatandise n'okubeera nga beetooloola ekifo kyonna nga kiri ku mapu bwekiti kutandikira ddala ku ssomero lya Lubiri SS gye nasomera eryo ekkubo erikkirira awo erya koraasi eryo okulimalayo ne liri eriva eri ewakaliga
okuli eno ebbala mwa mirundi kwe yabeeranga okwo kwe twabeeranga eyo njerabidde n'erinnya eri awo kumpi awo wona nga bakayina weekati kali kuka waliwo buno obugundi bakozesa mu operation buno nga bulaga map y'ekifo nga bulaga grid gundi zonna points kakati ako ne bakajjayo kye basoose okukola ne bagamba tukoze tutya okubuzaabuza abantu bano baleme kutegeera kye tukola ne bateekawo border stage y'ekimpatiira ewalukwago wenyini okuliraana ne bateekawo boda stage ey'ekimpatiira ne beebuuza ate boda stage zimeruka bumerusi bwezitima nabali munda bagamba why ebintu bya Uganda weebityo bakubira ku KCCA kubanga munange lukwaga engeri gyabadde omulodi akuba ku simu z'abakwatibwako nti ate stage eno eri wane wakawa ng'okuliraana yo yazzeetya bamugamba naffe tetumanyi lukwaga atandika okukankana tiribira saa ziri 11 zingidde 11 12 nga yeteekateeka olwo otwalayo ekibaluwa okutandika olunaku nga mwabadde n'okubeera ne interview gy'adde okuba ne Happy Powers kusanyuka mukutu gwa saa abadde agenda wa Happy Powers yes Happy mukazi watta azukusa saa 10 kitundu eri okwetegekera olunaku akola notisi za kubira ku kungu simufumbo Happy mna kukeera bwatyo ebyobufumbo ennaku zino yabivaako yagamba wa bannange ensonga zazeemalira akubira ku kungu nti wasize otya kungu nayo lwazo okuka agenda bambi mu kinaabira anaza kawalata kungu asanya amanyi beetegekere omulodi okujja omulodi abadde alina okubeerawo kumba obusajja bw'amaze dda n'okutegera programu ye nga begenda okutambula kakati obusajja ne bujja mu uniform bwasose zijjiramu eno mabega nga tebanaba kujja wano ne bufuuko bwa boda ne bufuna ebijaketi ne boda ng'ezikeera 11 nga zaasi nati abantu kati e Kampala tebeebaka ne bannaye boda 11 abantu balina okubeera nga bagenda ku mirimu kati obusajja nga bufunye n'ebijaketi bino ebiddugala oba boda musajja wa SFC ababoda beetaaga kwetegereza ennaku zino yes kati ono mukweteekateeka bufunye n'ebijaketi ebiddugalirira ddala okufaanana description y'owa boda kube waanita ngamba nti baali beefula bakola oluguudo kati ono bagambye batezeewo baboda webale nnyo kakati nga mulimu n'omusajja omulala operative eyayambadde ng'omulalu mad person era oyo amaze najja leeta mu kikomera ng'amaze okubreakinga n'abuuza abamawulire kye bakola omwo naye ngenda kuzzayo emabega ko wali so bamaze okufuna ebyambalo byabwe beba boda bazifunye boda basiteginze wali emboozi etandika World Cup wamulabye walabye kukulakawo yatuswazizza walabye omupiira gwa Brazil bannange neesobola banyumya emboozi kumakyoko kumacha boda kumbe bali mu kupima bapima eno nga n'abalala we bajje emboozi ya boda nga weetandika olwo nga bakitegedde nti yasuzeemu nnyo nga bakitegedde nti omulodi yasuzeemu Saalongo Naalongo nga naye mwali bakitegedde kakati kitegeeza nti secretary obweddawo mu kunyumya emboozi nga bali mu kulaba bani abayingira ku ssaawa zino era ngenda kukubuulira bibaganya okubeera nga bakola ki nga bayingira kakati nga bamaze okustaginga stage ya boda eyo badde phase 1 gye batuumye covert surveillance and area operation bagenda kuactivatinga phase ey'okubiri gye batuumye perimeter lockdown definitely bagikoze batya eyo drone 2 ziyingirawo enjeru wow neziyingira nezijja mu operatives abalala ne batekinga position ne beetooloola ekikomera bannange era perimeter lockdown eyo bagikola security officers ne bacontrollinga movements zonna kakati mu kaseera ako nga waliwo Erias Lukwago be yalagaanyizza balina okukeera kutambula naye nga woomanyi match to what match to NBS match to go and take the court papers to Moses Kainerugaba nga timu webeera nti babeerawo abakeera okuyingira ewaka batandika emirimu mwe muli ne driver we muli ne personal assistant kakati bajja bakeera sawa ziyingidde 11:37 batuuka babagamba temulina gye muyingira oba mwagala kuyingira muli tusooka kubaaza ne beebuuza yiyi kyejja kitya boda batwaza batyate oluswayiri ne luvaayo ne bategeera boda ayogera oluswayiri mubeere kumpola webale nnyo kakati ne babaaza buli kimu balakala bakkiriza ne bayingira Lukwago kitegeddeko olwo nk'embeera yakalubidde nti wabweru naye nga yabadde akisuubira ng'ali mu panic room tanagenda mu panic room nnoolwo naye nga yabadde akisuubira nga sewo omusajja ku lunaku olwokusatu yali ayogera ebigambo ebyo nti bagenda kunoonya muhoozi oba banamujja oba banamujja balina omusavinga anytime he was expecting this to happen to him bambi okitegeera katugenda mu phase eyokusatu gye bayita tactical repositioning yeriwe eyokwegabanya enfo
bana basajja webale nnyo tactical repositioning kakati BBS terefine omukutu gwa mawulire ogwaffe ogwa Buganda nawo gwabadde gumaze dde okubeera nga gukanya Elias Lukwago nti bagenda soka bakere bakoleyo ko kantu mpola mpola ewa mulodi ate nakubanga abisaamu engatto okwewolekerani ewa Happy Powers BBS yabadde ino akasookemu musoka nawo otuweyo ko kantu then olyoka ogende kakati batuuka ku scene aba BBS terefine emmotoka nezityamu awo ne operatives zaabwe balabye BBS because BBS yo weyazze akantu yakatandikidde mu motoka yajeyo kamera mu motoka netandika abali eyo musirugambo omulodi like asaliddwako obusajja buwulira ne musoka ne bu soke tuveewo tuddemu tukomewo feze endala nga tumazeeyo akati babulawoko yo tactical repositioning the basoka ne ba withdrawing basoka ne badde emabega babale bakubira omukulu essimu yabatumye ku operation bagamba bannanga ate wano wamawulire ani yabulese twabaze munno oluva wano agenda wa naggulu ate bano bazze batya mukulu n'agamba ekeki bava Mengo bava ku BBS okay mulinde orders endala musoke mustayinge put tebako kyemukola kakati olwo bagenda ku phase eyokuna gye batumye target confirmation yes wakati eno gye babadde bali position nzeeno nga balina lenses eziri mu kubeera nga zirengera babuuza target egenda ku movinga oba target nga kubeera nga emovinga okuvaayo olwo omusajja waffe Elias Lukwago naye gamwesibye musota guli mu ntamu wetugusigalamu temulya mukukuba emmere eyiika naye wafulumu yatamanyi omusajja buli ludda bugenda muvambagira kubanga bwamunonako ko naawo kati abumanyi yali alumiddwa ku musota n'omuguwa gumwekanza neyeekanga kati n'abeera awo kakati awo ng'ali mu living room ye musajja wattu naye ali mu kukuba ssimu akubira bakungu tikungu bannange nyinza okulwamu ebiri eno sinabitegeera bulungi kungu Adamu Happy Powers sooka omumpeko ku lukoma lw'essimu Happy Powers kikasi kyatunga kyatuuse dda bambi kikuba omulodi ate kikine bambi n'akazigo kaakyo omulodi agamba this is inflagrato delicto ajayo olulatini ebintu bitabuse kati bali bakonfaminga nti target ekola ki ekyali mutena movinga kati bagiragira okuyingira munda with the force kakati awo kibayise phase eyokuna dynamic entry okuyingira mu bukodyo bakoze batya bayingisiza lyanyi tebakonkonye nti bannange kokoko naba wano kagula otosiba ologi ndoza bamulinza afulume ebyagundi na aganya okufuluma kakati nga balina kuyingira byamongo nga batidde nti ayinza okuwa akantu live nakakola live nga batidde nti bannange amusajja ayinza okukola tumwanguyire naye Lukwago yabadde mugezi aba BBS nga bakaja yafunye omwana ebbali namugaso ngwateyo akantu kayuko owulidde kano akagundi webale nnyo naye nga no programming tenaba kutanga etandika okitegere kakati bakola dynamic entry ne baleeta abasajja nga bembagazza zi mask ojukira abajjati we bali mu kaluka Nalukoola ate kati bano bafunye bimasiki ebyo ne bayingirawo munda abawalampye ekikomera ku side ya kono abawalampidde ku wankaki abawalampidde no ku sekono side zeno ne bayingira munda mu kikomera we bu ne bajampinga mu compound n'owulira emiwabo abadde basigadde wana abamu abamawulira abamu baani ne babuna emiwabo ne yabagamba tebabayenyenya wadde stand still ngabi badde serious tebabayenyenya empale nezitandika okuba ng'olulimi nolukyuseemu boogera Luswayiri na Lunyanya ng'olulimi lukyuse sumama navuga sumama kisookera ddala kamera muzijjeko muzigireko ddala muziteeke wali baziteekawo buli alina essaawa gijjeeko towa viatu kati omwe operation ono nga bazze mu compound waliwo akonkona ku gate ani abadde akonkona baggulawo olwo awSFC batakinze in control in charge aggulawo nga yolikwe nagambye yabadde adisigayizinze ng'omulalu najja n'ayingira ndooza yabadde komanda nabuza abamawulire mukola ki wano nti tukola kantu mukola kantu
nti ye zino ensonga za byakwerinda bya ggwanga mugoberere buli kitwagala okubanga tubagamba singa mugezaako otherwise mujja kukifuwa nga mukiza munda ng'eddiba ly'enjobe ne bawuliriza bulungi nnyo kaakati awo musajja waffe yalengedde eno ono gwe badde baggulira n'alingizaako n'agamba Naalongo asike kateni asooke alabe Erias Lukwago ng'akyali mu living room asikako wano bw'ati bagenda okulingiza ng'omusajja azze ne bagamba kakati nno munnange essaawa eno tugende mu panic room bagendedde mu panic room okweggalirayo nga bakitegedde kati tewakyali kiddako okuvuba Naalongo n'agamba nedda Saalongo gwe yingirayo nze nsigale wano nze sobola kutya singa ffe natugenda munnange ng'engeri gy'oli omulwadde gwe genda eri pressure nozittuka olwo bambi ate alinamu pressure kana agenda mu panic room obusajja bugenda ku phase endala ey'oku breaking enzigi atugenda ku phase ey'omukaaga scene sanitization and communication is denial yeti eyo basalako buli kyampoliziganya mu kaseera ako network nasoka ne bagijaminga teri simu eyinga teri simu efuluma panic room olijja lagdo okubira simu akubira Baraka akubira ba Segona akubira ba Martha Karua akubira ba Semu Jonganda banywanyi be ku PF tezitamu awereza message kana kantu akagira tick 1 dekagenda amanyi WhatsApp inaka akantu akagira ebera tick 1 kaganda azoze kujja ko network waka yana asajja kakati bamuvuba bayingira batu ba ku panic room password wabajijjewa banyine chuma kibataddemu wekiti Lukwago alina panic room alina panic room mwagenda wateka password kuliko omulodi mwali tanabagikyusa password ani agigambye ate omusajja bagambe naye onayinza bakusa pass chicha singa okwagala omulodi mwali nnyo obulodi bana yakakyusa tanaba kati bagiteeka mu ngeggulawo ne bayingira ne basweepinga munda ne bamujjayo nga bamukutte guno omusipi bweguti bagwambusizza wano gye bayita Jake bamuleeta Kiyumba anaagwa yabadde alina n'ekisubi ku liiso wano bwati nga teyeesikidde kanyeebu bamufulumya Jake bagikwatidde wano yamufulumya ne mu compound wali kakati wano mukumuleeta wano Naalongo amusika banaye temutwala mwami wange Naalongo wakabidde temutwala mwami wange n'abaana bambi abewaka temutwala daddi sorry kakati bamujjeeyo bubi nnyo bamukutte n'amaanyi mangi nnyo pressure zeyongera okukola ki pressure yongera okwambuka awo kakati mukwambuka abagamba bannange kino kyamwagala okukola kanfune ku ddagala tanabagamba no ddagala azze mbi yasoma amateeka abasomera nti ono bali mu kwonoona ki mateeka this is contravening the rule of law eggwanga tulijje wala rule of law kuba SFC nga tebabikola ki nga tebabitegeera tebabiwuliranga nako kujimba abasomeddawo atike nkaaga mu ebbere n'aziba kumukumu nga wa nga obusajja tebuwulira kati Naalongo kwe kugamba bannange omwami wange mba mutwala kati no drone zimaze okubeera nga baggulawo okumuyingiza Naalongo agamba bannange mutwale n'eddagala lye erya pressure n'abagamba bannange eddagala temulireka alina obukebe bwe busatu obulimu eddagala lya pressure limukakkanya akamu kalimu furosemide eyo ligeza okukakanyiza ddala nga pressure ng'erinnye nnyo ebadde erinnye kali waliwo ka indapamide ne tosemide bonna obukebe bwe busatu obuli mu bucupa bwa white Naalongo n'abuleeta ng'abuleeta abuweeyo niye amugamba nedda ssebo baganye zijja kukaza okukalimba asaaga ayagala kusavinga mukama waffe kumuwa ipapula summons kuki akati munnange musajja watu ne bamutwala we batyo ng'eddagala atalifunye ewaka bamaze okubeera ng'enzigi bazimenyaamenya ne bagenda we batyo asajja abadde bambadde ebijaketi bya boda babijjamu nga munda balinamu obusaati bakyukirawo nga bazayi mu uniform ezaddala n'ebigatto byabwe ebyo ebyamagye ebiddugavu ebisongoyerevu webityo omulodi ne bamutwala zino zipitching mpya abamu ne balinnya ezo ne balinnya drone ne basimbula ne bagenda omwogezi wa police Kituma Lusoke agezezaako leero jukira buli Monday unless otherwise balina olukuŋŋaana okwogerako n'abamawulire n'agamba ffe ensonga ezo tetunazitegeera tetuna kubeera nga tuzitegeerako ko buki
okuzitegeera bulungi n'olw'ensonga eyo musajja waffe bw'atyo webamututte bw'atyo wakwatiddwa then ne tugenda ku lutalo olulala olubaddewo ku social media olwo abantu bonna nga beebuuza ani akutte, who is responsible. Tugenda okulaba ku mukutu gwa X oguli mu mannya aga Muhoozi Kainerugaba ogulina verification eya bbulu. N'awandiika ebigambo bino: I have captured a fool and taken him to the basement. Nkutte omusiru omugwago era mututte mu basement. Wow. Tayogedde erinnya gwakutte, tetukireka awo. Tuba tuli awo n'awandiika ey'okubiri n'agamba he will learn Kiswahili. Ajayiga Ekiswahili asaaga ajja kiiga. Tuba tuli awo n'awandiika ey'okusatu we are still warming up the full pictures soon. Togeera wano kansoke embeere nga kebera ebifaananyi bifulume tomanya tuyinza okuba tuli awo ng'omuloodi ebifaananyi bannaye babireese katulabeko mu kutimbagano guno ogwa Muhoozi Kainerugaba inaagulani nga tetumanyi nakumanya kiikino kifulumye kiikino ekifaananyi kiikino yeye kiikino mukutu gwa Muhoozi ng'amutaddeko ekiki ongea Kiswahili 8 minutes agambye ongea Kiswahili yogera Oluswahili jukira bana atugambye ajja kuyiga Oluswahili ona ekifaananyi omuloodi wuuno alinganga agamba banaye mundeke kakati awo weyayongeddeko endala tweet n'agamba this one needs diapers. No ajja kwetaaga nappi kubanga omusulo ogugenda muyitamu tukwago yetaaga nappi teetaaga ate n'agamba yetaaga nga 2 bannaye mu bigambo byamu ebiri ku tweet ya Muhoozi Kainerugaba. Teyakomyawo tuli mu kukaba maziga n'agamba n'okugamba inze muntu omu yekka asobola okunsamoninga mu nsi eno etaata wange only my father Muzeeyi can summon me. Siba Lukwago bamulikuba basoma amateeka ebyo nga biri awo. Tumukunde Tone awandiise nga yegayirira General MK. I am one of your good supporters and a young person who believes in your leadership with utmost respect and humility. Bambi okusaasira n'obuntu. I kindly appeal to your sense of mercy and compassion regarding Mr. Erias Lukwago. Nkusaba osaasire Erias Lukwago. While there have been many disagreements and actions that caused the hurt, he was often carrying out professional duties on behalf of his client. Bambi musaasire. Ebyo byonna abadde akola. Abadde abikola okubeera nga professional munnamateeka abadde abikolera client we. Okitegeera. Muhoozi n'amuddamu bannange ebintu bino. Tumukunde. Thank you. Webale nnyo tumukunde. Message yo ngifunye nnyo. Advise Lukwago to learn from you. Onono tumukunde gwenjogerako naye lawyer. Bamuyita tumukunde Tone Titi. Advise Lukwago to learn from you. He has been fighting me with Besigye for many decades. We are going to finish it now. Abadde nwana nnyo ne Besigye Lukwago. Banga lino kati esaawa tubimalirize ebyo dakika 26 oluvannyuma n'ateekayo ekifaananyi ekiriko omusajja nga bamusibye amaaso yeegayirira woowe musaasire nga kuliko tweet egamba ongea Kiswahili. Ekivunula mubufuze Lukwago ali mu basement kati. Yes, ali mu basement musajja wa. Wekito kiri ku ground golaba kyeyo. Golaba ki naye kino kiri kigenda fenna nti bannaye oba bakutte Lukwago we batu kitegeeza nti ateggwe owa simanyi DP simanyi PFF simanyi ani ono bani abo bano bakasiba nti abajja ne beesimbawo oba people's what kati kitegeeza ateggwe oba tolina kyogambayo owaye Kasolo ate yabadde kine saha naliyo ewa Kasolo mwone ewa Kapo sooka otubuulire bonna abakirimu babayita bakekeke yani triple K King Sir Kapo Kasolo zino ensonga z'abake naye triple K ensonga za Sir ne Kasolo abantu n'abalabe bayina mixed feelings. Yes, and nze ng'omuntu I enjoy that. I enjoy sakozi ng'oyina version yeebi ng'oyina engeri gy'olabamu ebintu nga nange nengeri gye ndalamu ebintu ne tukozenga discussion. Era sikkiriziganya saawa zino nabali mu kuba muganda wange Mukasa ki Jenkins
bali bamwambaza zigomesi ebiteeteeyi No, I bakoze don't- batya nange sikikkiriza no oba oluzinze oluzinga point. oba oluzinga Oluzinga point. come Yes. and discuss. ye waba biraba bwatyo gwe birabe bulala and then discussion ekoleki naye enjoyinza platform eyabadde ku TikTok okwabadde King Saha okwabadde alima okwabadde ne Nsereko Yeah. wagirabye ti Nsereko nga takkaanya nnyo na muguwa guno ogusikibwa naye nga aleyinga points ate nga baziwa ekitiibwa Nsereko nabadde maye ateekamu nku tezabadde Nsereko omu ku basajja bemanya abali very very civil kwegamba you might disagree with him but with respect. True. Okitegera That is true. kakati nze nange mbiraba bwenti nga nze wawano wembirabira ensonga za Kasolo ne King Saha. One, tulina osobola okuzaayo kwotambya emabega kyekyaleetedde King Saha okujja omanyi otafuna bakiyita batya gisti yes notafuna root cause otafuna root cause byavaawa otadda mu debate ya byavaawa n'olandukira ku kino kyewalabye ku stage tuliwa oyinza okuluzinga ebintu ebisinga emabega ne context n'ogikola ndowooza tuveeri gye byava kirina kuba gye byava King Saha akola ebivulu bye concert gye yakola kati nga ine extensions oba ze tuyita extras kati extra emu ng'eriwa waka kyotera ekyotera mu kaseera ako gye bamuzaale wa Kasolo basi kati ekyotera awo mwe mujjira Saha kyatugamba nti concert ye yayiddwamu amafuta tugende mpola yes Kasolo ne Saha Kasolo ne King Saha yes ebibagatta basiraamu yes bakukyalo kimu yes baganda yes tugende maaso kati bawukana twagala tegeera kuba ono yaliko promota Kasolo ng'ategeka ebivulu byabo bagundi kakati twagala tegeera era bali bamukwano ne Kasolo kati tutemeeteme ekinu nga tukijja ddala ku source olwokubanga Saha wa kibiina oba awagira ekibiina ky'ebyobufuzi ekimyufu Kasolo nga representing ekya yero mu kaseera Saha we yalina ekivulu ekyewaka homecoming yes Kasolo politically yaragenda ku luzinga ground kakati nga alina okukola obukodyo bwonna obwa Wakamese obwa Wakayima okulemesa Saha okustaginga ekivulu ewaka wabula wakikola wabanga yakikola because nze njagala kujja ku account ya Saha byakola kibyatugamba I don't know if bituufu oba si bituufu kantu kitwalemu nno bye bituufu kitegeeza nti omusajja yamufiiriza Saha byatuwaye byatuwa okay kitegeeza nti aba yamufiiriza omuntu yena ina omuntu sakozi ng'asobola okusabotaginga n'okwantagonizinga wojja Kawogo oyaba mulabe nnyo agenda kuteeka mu mabanja agenda kuteeka mu depression erinnya lisobola okugwiraawo kaliya yasobola okitegeera by the way kuba family mu music business eno ebeera moment wait esobola okujja from A nokkirira obudaala paka ku H oba Z oba okitegeera so kiba kitegeeza nti mu ngeri omu oba endala Saha yakosebwa yakosebwa omuntu ono mu kukosebwa omuntu ono n'agezaako okusiikinga compensation ekivulu Kasolo ng'akisikayo atya yakozesa olukujjukujju lwe n'obusobozi bwe ne position probably gy'alina according to Saha n'amufiiriza ekivulu ekyo era saawa zino akugamba akyali mu mabanja asasula kisoboka miliyoni z'abalamu tiziri mu 10 mwaga mwataano ine obwo busente Kasolo gye mitwalo emeka mitwalo ngena kitundu mukama wange asobola mukama wange abantu ku bintu ebyo nga kibeeranga bano abantu abanywa omwenge mu bbaala n'atasasula mbu asasule wiiki ejja ntambi bw'abanga mission ya Kasolo nga Saha bw'agamba tiyamusabotaginga kuyisaawo yatyalaaleye Kasolo yawangula Kasolo bw'oba yawangula ng'onabadde mukwano gwo ndowooza okwata 15 wekyalibadde ideally kuba already wasiko walinga ono n'omuwa obusente n'omanya nti bwa Saha bwebwo nti walibadde owangudde bikoze bitya reach out to me tukoze tutya nzijamu Saha ye kyagamba nti omukulu yakola ki yadema kitegeeza nti Saha kalinze naki ne pain ne burden nakati saawa zino gyayitamu now nkuwadde background y'emabega omuntu waba kalinga that with them kati gwe ajja okudiscussinga issue yo n'okirabira wano wajjidde nga tokonsidarinze kiri wabeerawo obutali bwaki Kasolo yagamba ki tayogera
kuba bayinza omugamba nti yakigira naye ng'ate naye byali birala. Kasolo mu bigambo bye yeewakana n'agamba sinze. Okitegedde? Yewe yeewakana nga byakabeerawo. Kakati nze njagala nkitwalire mu angles bbiri. Kansooke ango eya nti nno Kasolo yasobya ssaaha gye mansookerako. Waba yasobya ssaaha. Waba yasobya ssaaha ngenda kuzzayo mu Lulatini. Nali naluwummuzaamu naye kanduleeta. Mu Lulatini batugamba kwipeti kwe kwita temu akwetita temu. Kwipeti? Yes. Akwita temu. Sakutematema ate si tetema. Nga bageza. Kwipeti akwita temu. He who seeks equity must do equity. Okay. Oyo ayagala obwenkanya alina okukola obwenkanya. Bas. In this context otubanga twagala okuwulirirako ku Minister omulungi Aruna Kasolo obwenkanya. True. Tulina okwebuuza yakola obwenkanya. Omuntu nga teyakola bwenkanya talina kusiikinga buki bwenkanya. Kibatugamba Abalatini kwipeti akwita temu. Okitegeera. Era Abalatini batugamba mu kookubiri kwiveni ani akwita temu venit kam manibus mundis. Tugende maaso Professor. Batugamba kwiveni inakwitatem venit kam manibus mundis nga batugamba batya. He who comes into equity must come with clean hands. Buyagala obwenkanya. Ajenga atukula ekyebuuzibwa mweno context mwami Kasolo abatukula wabanga yafiiriza saha nga limu Kasolo amabanja bwe kibanga kituufu. I'm just analyzing. I'm analyzing. According ono kubona agamba wanfiiriza. And I'm going to give you both angles. Yes. Kyovola banti omuntu ayogera ensonga za saha ne Kasolo wali badde okikola 360. N'otunuulirako side eno n'otunuulira n'eno naye w'otunuulira eya Kasolo yokka nti gwe banyigiriza oba olimbamu nga totunuddeemu koono yanyigirizibwa oba nedda. Omuntu ng'abadde anyigiriza banne wabeera bamunyigirizaamuko katono kiba kya buli az'amaanyi okutunuulira ono nti ali clean. Yes. Kale ekyokusatu mu Lulatini ekisemberayo batugamba aquitas sequita lagem. Aquitas sequita lagem. Equity follows the law. Obwenkanya bugoberera amateeka. Equity cannot be used to ignore or contradict clear legal rights or statutory powers. Ekibuuzo ekyebuuzibwa, if that concert was cancelled, was it cancelled lawfully? Otyo. Because tulinayo course instances tumanyi bajewo ekivulu ninga mu mateeka. Tusabazo tuli mu kudiringa ne Ebola. Ministry of Health yayisa regulations tuvola banti Diamond Platinum teyajja mu Uganda. Tewaliwo nsonga Muhanji the promoter of the show jayinza kunyigiramu who is the permanent secretary or Minister of Health or minister whichever gwe bateekayo kumunyigira nti yasaza mu ekivulu. Aquitas sequita lagem. Kakati awo tugenze ku kinyusi kitya. Now inze kati wanongera kwogeranga a professor of performing arts and also a student yamusoma. Saha wagenda ku kivulu n'alengera mulabe we oba nemesis ng'atudde wali n'akozesa art tiyakozesa ngumi yalina bakanyama kasa wandibaddewo sikafaawo obamanyi tiyakozesa oba kikyonna ekiri violent. The man came, used the microphone, raised his points. Kati nze nga professor and a student of art, I can support Saha and n'abantu abasobola okukola ekyo 200%. Yes. Art atugamba atya tugenze mu art. Ati agamba bwati. Historically art tumukozeseza nnyo as a tool for accountability. Era ngenda ku examples ezenjawulo. Okitegeera. Mu ancient theatre yalazanyibwa edde nnyo. Bakozesanga stage ejezo n'emizannyo okubeera nga bachalenginga bakabaka abaliko mu biseera ebyo. Okitegeera. Abantu ne babayigiriza ebintu naga kino kiri. Ati nabeera nga ateekawo ki omulamwa. Mu modern theatre saawa zino ngenda kujjukizaako kye bayita 30 years of banana okujjukira. Ogwe Alex Mukulu omanye ebyagulimu. Oba okitegeera. Alina omuntu gwe yakwata mbu akuba luyi. Naye omanyi kigwakola okubeera nga ennyimba zino bagundizi bayimbye bano bani amayinja. Zi Africa teri ayamba zaani. Awo wona kukozesa art okuputinga leaders into accountability. Okitegeera. Ojjukira Misiso Isega Mwengo limba lyayimba bayita bamugamba.
buli alayimbira Obote nga mucriticizinga okugaana okuwulira abantu bye bamugamba nga tanakubeera nga awaŋŋangusa Ssekabaka waffe Edward Muteesa Peterson Mutebi ne Thames Band genda oli akayimba kayita alukukeesezza okawulira 1974 oba okitegeera era nga bali mu kugamba ku Obote olwono nga bawaana Amini okubanga yabagirawo kiyambi Obote Fred Kabuye Paulo Kasozi ne Israeli Magembe akayimba kabayita amadda g'enjole enjole ya Ssaabasajja ng'ekomyewo oba okitegeera mu 1971 abayimba abasinga ke bajjukira Muteesa baala bataliiwo Muteesa baala bataliiwo ne batuzanena olwa Dani Mugula awo wona art okitegeera ekyokubiri abantu bayige kimu bannabyabufuzi now that is Minister Kasolo they are public figures in being so they are generally expected to tolerate higher levels of criticism nadala nga basobezza tebasobola kukyewala whether ku radio whether ku TV whether ku rally whether ku stage saako yabadde ekyokusatu ba artists world over nga ngenda kuwa examples they have often expressed their lived experience y'omuyimbi gyayitamu gyanyumya wabanga yali basudde nga yanyumya ku ggwala eri Busega ajja direeta mu experience eyo wabanga badayise mu lutabaalo ajja kulumya bwatyo saha experience yayitamu ey'okumugaana ekivulu kye n'afiirwa ssente yakola muddo oluyimba lwa Kasolo lutambula lutyolo Kasolo muje nayimbirako ebintu ebirala that was the experience gye yalivinga mbadde maye ekyo kyali kimala nedda kimala ate kati nga amusanzeewo anti oluyimba lugenda beerawo forever kati singa nkusasula nanti omusajja naye omutadde ku double sword wankubira oluyimba olutagenda kuvaayo oluyimba lwatambula dda oluyimba lwampeebuula dda kati ate oŋŋamba nkusasule kakati mu art kati tuli mu art wano tuli mu art enda ku example Paulo Kafere wakola oluyimba lwa nafunye omwana w'omuzungu yaluyimba as a fiction song temuzungu teyaliwo omwana w'omuzungu teyaliwo naye omanyi pressure eyateba ku Paulo Kafere okujjayo omwana w'omuzungu ne batuuka okufuna that linguistic teacher yali asomesa ennimi emakerere okumuleeta abeere nga apiaringa ku stage ne Kafere ekyavaamu ne beeyagala n'okweyagala kakati ati bwatyo nti moment eyo abagenda kugikubanja kyali bade kyabuli azamaanyi abawagizi ba King Sir mu masanyu ge balimu nga Kasolo wali natabayimbira luyimbo kakati nze njagala skale tugambye nti Kasolo akutte ssente milioni 15 oba 5 zonna zayagala naye wankubira dde oluyimba mwe mwagala tusavinge equity ddala wabe kibeera waliwo fair play wano wankubadda oluyimba ne lumpitamu naye ate oyagala era nkukwatire 15 oba 2 mbikuwe ekyo si double standards mu art mu performance oba performance oluyimba what are the expectations performing it Anti already on performing walulyamu tulubale wonna wolu performing real life character uyo gwenjogerako oyo kakati now that creates kati nze kyenalabyewo wano Kasolo ensobi gye yakoze kugenda mu audience omuntu akubanja ate n'otuula ate yategedde oba si kyekyo otuule mu audience ate ng'oli akubanja yakuyimbire teyategedde nene waba yategedde Kasolo simanyi kyamututtewo kyandibadde bwe kityo okitegeera kati ngenda kuwa example ojjukira oluyimba lwe bayita mosh olumanyi olwali ku album ya Eminem gye bayita Encore 24 lwela kubira George W. Bush George W. Bush ng'akutta abaana abavubuka abato abayingiza mu magye abatutte mu Iraq bafiireyo ng'ayina yentwalo zali mu kubeera ng'alwana era mu luyimba olwo n'akyuzinga Bush okutekinga USA to Iraq on questionable grounds okitegeera ng'agamba nti ali mu kukozesa fear ya 9/11 okubeera ng'abaana abatwala mu ntalo amukubira oluyimba lwa Mosh twogera ku art engeri gy'ateeka abakulembeze kuninga George W. Bush yali president wa America singa yali mu ggwanga erya Uganda maybe singa musajja amutwala mu basement nezire sizitegeera tebamutwalayo zitegera nti omukulembeze ensobi yonna gy'obeera okoze olina ogisasula they will criticize you whether in film whether in art whether in newspaper whether talk shows luddawa that is the level fe bannayuganda gye tulaba nti nnoki nti ntambi mba nkoze ensobi tebalina kuŋŋambako oba nti balina kuŋŋambirako wamu wanondekaawo onsanga ku mukolo gunondeka ate kuno ŋŋambeko that is number one that is the problem number two mu 2017 Eminem kennyini n'akomawo he has been
Now King Saha, I think the people's artist esaawa zino true, that is true. Eminem mu ggwanga erya America teyakikomya ku Trump, I mean teyakikomya ku Bush, n'akikola ku Trump. Mu luyimba it was a cipher, BET Awards, hip hop awards, the Storm 2017 that cipher ngali ku Trump ali mu kumuvumirira agamba Trump moro luyimba amwa choosing okustalkinga racial divisions ne white nationalism ali mu kubawula yawulamu era abajjukira obulungi ennyo yagamba n'okugamba Eminem na drawing a line with the sun n'agamba nti abawagizi bange abampagira omubeera nga mumpagira nenga yomugana Trump byakola musigale yeyo temusala kujja ki temusala kujjeno fera kuti mu ggwanga erya Nigeria nga tanakubeera nga afa ng'akyali waggulu nnyo mu military government says aliwo yayimbanga ennyimba ez'enjawulo. Go and listen to a song called Zombie, go and listen to a song called Coffin for head of state. Saha kyali so tebajja ina buyinyi temusobola kuyina nga muli azamanya omusajja gwosinga okugala gwe muta Bob Marley omwagala nnyo. Bob Marley genda olulimi bayitawo olulimi bayita ambush in the night oba kitegeera the political violence yali mu Jamaica ne government failures kana akamwanyi kaliwo oba kitegeera so yabadde alina oziperforming definitely kati oli n'abuuza nziramu kiri kyomboozezza nti yaluyimba naye lwaki wemba mu nerumukosa lwaki wemba mu audience aluyimba ayongera nkose omusajja omulala gwayagala nnyo rock and roll nkumanyi gwayita Bruce Springsteen the boss oyo muzimu kutwaze yakola ezaali ez'amaanyi mu 2025 ng'ali mu Europe awo addressing issues ezaali affecting abantu era ku Donald Trump administration era n'abagamba me am using this platform of addressing issues zino kubanga nange zikola ki ziba zikosa bafanizi banga bajja mu bivulu nange era mu shemu gye yali akoze I think yali Hamburg mwalimu n'abaali bazza bawagira Trump n'abyogera kati bali abantu bo bakkiriza nti oba ino ne Roger Waters mu Bungereza naye wa rock and roll naye abikola essaawa zino. Now mbadde nkubuulira art ne ba artists n'obulumi bwa saaje n'obulumi nti bo platform yaabwe gye balina stage platform yaabwe gye balina oba tool gye balina ke kazindaalo naye nawulidde mbu yasoose n'amuyimbira nga teyeenyeenya n'ayimba omusajja ennyimba endala ng'ono mbuga teyeenyeenya paka we yagambye ni banne omusajja atanfuwayo ateenyeenya atazina kamuyimbire kano aliokasi akitegeere bwe kyabadde gwe yabaddeyo nabaddeyo naye abantu that was the moment they really wanted and ebyaddala otuba tugeze mu performances ezali okola olunaku that was the highlight abantu kye baayagala nti abantu kyabasavinga naye wetudda ku the other side Kasolo teyategedde nti saa agenda baayo yes now mbadde ndi ku side eri ya saa now saa maybe abafiringira Kasolo the sentiments zaabwe bagamba ki zensobola maybe nange kale okusympathizinga muko nazo olumu naye nga by not taking this into consideration ekya sente zoli yes kwanga bo bagamba nti occasion eyabaddewo we are celebrating who couple we are celebrating couple. Now when we are celebrating couple nojja nokola kyokoza attention eyinza okushiftinga okuva ku celebrant nedda kuggwa couple yabadde ayagala celebration yabadde ayagala sente out of the show omukolo gwabadde gwa ku celebrating ye kati jukira amanya abayimbi balina ebintu bya mirundi ng'esatu wamala okufuna sente ayagala amawulire kati moment yona shifting amawulire okujja kuye kugenda kumulala kyakimukosaamu oba kitegeera. Now that is also understandable and now we treat that as a collateral. Okay, yabadde collateral and then also the performance it altered the intended atmosphere. Yes. Nti you are having a minister aguze table supporting abadde mukwano gwono najja namukola byakoze namuyiwako amazzi. That is also a collateral which I believe Usaidiani yakapo those are collateral damages ezitabulamu era saa kyemmanyi mu buntu yasobola okuba nga yakubidde ne kapaaka simu namugamba obwayisemu ndeka nsonyiwa naye nabadde nina okutuukiriza kino nabadde nina obulumi nze that is the best I could say about that we have to look into angles zonna kati just okukatira saha ng'omutegesi yategedde nti abantu bano tebali makambugu oba yalabuddeko omu oba ono yakikoze wadde baamulabudde kati singozi omutegesi ebbali one of the moments ayinza okugamba nti ezamukoledde show yeeyo era he is proud but ate waliwo eyabadde damaged. Yes, anti kati ebintu ebimu you have to win at the expense of the other. Obulamu bw'ensi tebubanko fair bubeera bwe butyo kuba abalala bwedda bagusalira baguzza wa mutegesi nti otegeka otya abantu abatali makambugu n'oyita Bobi Wine n'abeerawo ne Bebe Cool gugundi. Yes, that is unfair. That is unfair ku muntu atategeera art. Ku muntu ategeera art obeera building obaleeta obeera building ekintu kyonna waliwo building la climax
bonna n'obayiwawo ogira climax kye kigenda okwogerwako mu sheno kye kino kati wensigamba nkubuuziza singa tekyabadde ekyo tewandibadde maybe tokabiri yali badde short span ekolaki naye gundi yammwe yandigasseewo naye tegenda kujjukira nnyo nga moment eyaffe yaliwo ne bajogerako kiro ku makya but wano ne discussion ekyakolaki ekyatambula kati ku mutegesi so omutegesi talina musango omutegesi is very artistic kino kiba kimukolera nga moment ya Eddie Kenzo kwefu ye mutegesi yes nga moment yani eyali ku Serena eya kivulu kya Eddie Kenzo when Mwami Kyagulanyi met with Bebe Cool kumutegese yategeka abamusanyufu so credit Kenzo nga ye artist agamba hayi kashayini kanga asajja bakabbi kati ebintu ebimwe one might lose gwe nojirira mu botu we bito bibya gokimanyi nti abasajja ba music yabo bannabi abufuzi nnyo bonna ba politician buli business erimu politics waayo gobadde okimanyi nti abasajja abakola Abdulmulasa akantu baliwo awo bakamukola Abdulmulasi yajja saawa zalinga 2 ezekiro kwanza nali backstage Abdulmulasi abadde nga jayogera inze nga nalinya ku stage ensefa bajjawo n'emirambo kyenakole kakati Abdulmulasi instead of okujja okuyimba nga asajja tebanayimba bali nga yagala yaba addirira shokubange gwagigale okitegeera kakati tuba tuli awo bayiyewo olutalo lutalo yakuba mumanyi because bana bali bakuba naye nga tutudde nga tunyumira bunyumizi sijalala nayingirawo nga munyumirwa music mutudde sijalala najja Diamond ne bayimirira Diamond lutalo tekyamumalira lutalo n'ava ku stage nakkiira yabadde abasi kati abaddako ku stage abaddako oba ogenda gamba ngenda kukola kaliwa tuba tuli awo bebi nze gy'oli omala omutima gundi ku abantu ne bafa abakazi ne bayimuka yatukuba yali atusi olwo ina babiri ab'amaanyi tuba tuli awo ng'omwana we nakawukazi kana akamwanyi kali ensi yo yali efudde kuulu olwabudu tanayimba kati akamwanyi kaliwo aba yakavaako because amusanze gatucyankalanya era Aruna yebaze nnyo Aruna Kasolo yebaze nnyo amasanyalaze gali gacyankana kuba kali kagenda kumukubala ne bangamba kali kagende era saano onyo omuntu yabadde mu byuma tekali kagende yajjeko because fetwaliwo amasanyalaze blips zalimu emirundi nga 8 ku saa yalinga ey'omusanvu okitegeera so tekyali intended era yebaze nnyo kuba kali kamukomeddewo Kasolo yali awedde okumujjako omuntu kakati kamaliriza akasajja musically mu atu kita kuonoona kade kagenda muonoona no kuonoona ekivulu lutala mazo kyonoona Aruna za kyonoonyi kati watono saha kyonoonedde ddala kati nga Abudu bamukoze batya Abudu najja nga saha yakajja abatalina kyagamba Abudu yabagamba muleke kibijjigiri asookeeyoko ekkakane ne omusajja yani wano oba ovuga Katumba muli leka basookewo bana ababiri then nzije kubasobola kugenda mu audience ya saha jiyakamala okwonoona ng'atiddeyo kwefuna amugamba agenda twali kumba musindise kufa Abudu yatukuba swimming pool yayendeseza mama w'abaana nga wali wasituka nga ali n'ebyana najja n'ebikyalo ebinene abikutte ku ttaako nga tewali nga bali abantu nga batobye ddala abali abasajja abasatu kati eyo Abudu bamuteeka mu politics oyo oyabira sipachita yali asookawo n'akikuba n'adduka webale n'asettinga pace kati yali ayagala gale kati omukolo ogutali gugwe stage sepuku kati n'omutegesi abatayagala otwale kagundi ako kati akuteekayo mangeno kitegeeza kwefu yateeka omusajja waffe under the train Abdulmulasi train nemulinyire buli muntu yafuna ku ssente bamufuwa Abdulmulasi teri yamufuwa Abdulmulasi yafunyeyo era yava ku stage nga munyiivu njagala obuuze nambeemu yajala nankuba akaama nanga ntambe obusajja butemu buno kwefu asa Abdulmulasi baite bamwagala ayimbe storage anti akati Abudu ne kapo baliko mu kibiina akati ka politics abo bakamanyi wabawo politics batuukiriza olugero olugamba omukulu takulira mpya bbiri endege teziyuganira mazzi tojja kubanga wanfuga eri ne wano ngeri nze yali kuba akawerekera Lampard gwe Drogba gwateeba ne wano ku mukolo gwange ojjeero mambe okategedde kakati ye politics ne kati nze ekibuzo kyembuuza
minisita nga minisita mu kivulu ng'ekyo nga n'amasannyalaze gabukako we gaddako singa bakubirayo peva nayina security pulezidenti omugambo otya yampa security entambulireko nga mu bintu ebyo aye n'ekirala mulimu ebintu byolabira ddala nga tobitegeera n'ekirala ekiwoomerezi kikola ki kizaala enkenku mukyala wange Amira yali yakayimba yali awerekedde mukyala we kati nga mukyala tulina okujja okwetegereza abalala tolaba bakubanga omusajja layini nga bebi ali wano ani bebi Amira nga yali mu kifuba kya daddi ng'ali nga ne bebi naye akaseera kafunye keeko jjukira omusajja alina abakyala nga basatu waliwo gwe yaleeta mu kulayira ku bwebale waliwo gwe yaleeta ku bwaminisita kati alina mulabira mu bivulu kati era woba omufunye talina kudduka yabbira mpanga agende mu namba emu alina osigala wano obudde bugendere muge bebi bajja kutemera mu kkubo tugesule ku nekaani erweza oba okitegeera kati bebi nga tamuvaako Amira muli bwati era ebigambo saha yakasukanga ebigambo naye nga bebi anyonyogera eno Haji ng'aji tabiwulira ngoza Haji yawulira ku bigambo bya Saha Haji Kasolo banga yatabiwulira wawulidde Kasolo nga akayana kyali kimuli wawulidde Kasolo nga akayana Kasolo taso akayana yayina kibebi kyange kibebi Princess Amira nga munywezeza Amira yali ata Princess Amira alaka alina abalala be yali alumiza we bali kati nga naye alumya era alina ba TikTok byaga mukwate wano temuva baskai soja mukwate namba emu abeera ali eno waka scrollinga nagamba ono si Haji yangambe bagenda kyankwanga Princess Amira amunywereze eno mu entertainment webale ebyobufuzi nga anywerezaayo oli kati omusajja muwa respect oyo Haji Kasolo amalako ebisajja waddala Haji w'amaanyi ze entalo sebo tezirwanika munafu naye abasobola kati omusajja asobola entwalo z'abakyala abo abasatu osobola okumunyumiza mbu wamukubira yini oluna munnabyabufuzi kati abasajja bekasukira ebikompola babyekasukira ku live TV era zisimanyi nabantu lwaki omaye okubeera n'abakyala abasukka mu babiri oba n'omu n'akusumbuwa bansumbuye nze nzuno mpeddeyo nkaddiye lw'abakazi abaliwa basumbuwa so kati byawedde oba bikyagenda bya saha katandika butandisi paka ddi saha kati yagenda kama mwene embeera paka kuba nawulidde ato Prasta ng'agamba nti bino bye bireetedde ba investor okuwagira endongo Maama Fiina in fact waliwo yalese argument ng'agamba Maama Fiina ekyamugoba mu bivulu yali good supporter bintu nga bino abagagga babatyobodde mu ndongo kakati abagagga bonna abasinga kati twagenda okulaba Namyalo naye ng'abivuddemu tujja genda okulaba nga baani badduse kitegeeza nti endongo abagiriisaliisa that argument is so weak because it's weak? Yes, because now if we could scrutinize situations za Saha ne Kasolo za kabeerawo mmeka mu ndongo zitumanyi singa yatusitingidde nti kyekyagoba ne gundi omuyimbi bwati King Michael yagira omugagga tebibaddewo and also abagagga abo okwewala okuweebuuka basasula amabanja gaabwe ogabanga ge mabanja galina okusasula kubanga nono tafubutuka bufubutusi definitely nakuzalawo it is as easy yes you can't scapegoat Saha ng'abanja ntambi na position je ni munenga nalyaza amanya abantu ndi ku mukolo gwa sakoze ku mbaga bankwatiddeyo amataayi natugamba nti bannange ekiremeseza abantu okuwasana emikolo abantu okujijjako abantu niba nali sasa sula mabanja gange that is I think we are missing the gist of the matter point to the miss definitely abantu ngoina kyoyina okusasula muno kimusasule otherwise you will be embarrassed n'okusukkakaawo bajja basanga n'ewaka bajja basanga ku mikolo nzijukira mu 2010 nga tuva mu kalulu ka 2016 FDC yayita campaign eyo yatubaboole ne bagamba nemba mbasanza ku mbaga mubame n'abaana bammwe ku bukobi ki okitegeera and art has been a form of protest abajukira civil rights movement mu ggwanga lya America they used music they used art they used film even n'okutuuka olunaku olwaleero okitegeera otwagenda mu Black Lives Matter whatever ekyali mu entertainment okitegeera tugenda mu apartheid mu ggwanga lya South Africa it was music mu protests za Uganda ezimu mu South America luddawa kati ntambi yes ono agamba banswaziza buli wamu yakyogeddeko ye anti wuliriza kampu yeeno yekiraba nti omusajja answaziza omusajja ankoze buli kimu kakati tetwesasudde tetwemazeeyo bemalire yaabo andooza neyo guggwa anti guba guli mu motion tegugenda kuggwa ani abanja
saabanja sente yabanja mmeka 15 tezeyongeddemu ziba zeyongerako nakwemu kachota nga by December zigera obukadde 23 kitegeeza the earlier the better. nanti ono agamba wenzikiri yalinga buli obuvune bwontaddeko tewali buvune bwe nkutaddeko kakati bwobanga nze ondyaza amanyiza nenfuna ngeri ya kubanja waba kutte jeke wensasula tojja kugamba tewakutte jeke kuba n'omusibe wava mu komera avayo n'akiri yalinga nnyonze bajefu bansiba nawe navayo sadda ku ebyo ate mwansiba ate kati mwagala kino okitegeera so kati ndowooza kyekyo bwe kiba nga kisoboka batuule kapo tasoba batuuza kapo bonna bakyalibe osanga n'omukulu saa mukwano gwe ne haji mukwano gwe kati lwaki tebatuula waliwo n'olumu egozi zino kati omukulu nga wooyogedde ate bakukyalo omukulu nga wooyogedde nti yakwatiddwamu ku mavumbavumba ago kiba kizibu okumutaya ku mmeeza wanagenda ku mmeeza naye tamuzaawa nti neetondera because kati olaba kubombya nti tulina otegeera ani asinga ofiirwa ye minisita kuba ono saha yasobola nokuba oluyimba olwokubiri n'olwokusatu yaba atambula ani afiirwa ate nga n'ekibuuzo ekyokusatu bakama basaha baagala ki otyo bakama basaha be baani bebawagizi baagala music tebalaba nga bafa essanyu nga yagukumanamu kati kasolo wa omupiira wagusibira bwatyo kitegeeza saha yasobola otambulira ku ekyo ekintu ng'ate yaba afunamu nakama financial afunamu definitely ne femu ate ebintu bya beef obyo biraba n'omukulu argument kiyayogedde naye olumu asurvivingidde nnyo ku beef n'olimba lwe yakata mulimu ng'alumba we matching nti ali omuddo alumba we busaabala nti agende bamukebere. That is art and I was proud, I was happy. Art watu walina okubeera naye tewali gwe yamentioning kituufu but nze ngaagala art nagambye yes nti instead of kozesa TikTok live wano baddamu bakubemu oluyimba nti wali omuddo that is art. Nze I was happy and I can't criticize him lwaki banno balengezi so nze nandisabye Honorable Kasolo bw'aba Honorable Nsereko yasobola okuggala because mukwano gwa saa no naffe tulowooze nedda kati ate naffe tulina obalabali kinabo bafeetwagala kati mumugwagala kati mwami Kyagulanyi mwami lwaki yafuna prominence yamanyi between 2007 mpaka 2010 because prominence neyambuka nesinga banne mu music ate ne saa ebyo bimuyambye sebo those moments says saa ebyo bimuyambye abulandi mazima wanvu being braggadocious kati zaabike nakuba ono oli wa nnyonyo ne tukuba mu ngalo ku kyalo tekuliiko bagundi bataka kuba saawa abazaalibwa kyotera Kasolo w'ekyotera bannange abataka beeyo mwagala omwasooka agwe ku ttaka mulyoke mutubuulira ate ebibaddewo. What is that? But I know time will phase it out. Time will phase it out. Only time. Tebigenda kuvaawo omuntu nga ssente ze zaafiirayo ng'ate noono ega agamba tolina ky'oŋŋamba. When the whole time will phase out all that. Bibaddengawo. Okay. Yes, saha bamulumako ku muyimbi omu. Namukubira oluyimba n'akola ki ne kati tebyavaawo yamusasula ky'ogamba teyamusasula. But time kuba naye ahiiringa jakuma okuyimba ennyimba zino ahiiringa. Ye Zike babadde boogera kwani Zike erikola ki nalabye ne bukatiyoni waliwo ali omuddo waliwo gwe basamba sajja akoze ipimanyi ipiweri ipimanyi nyimba ze musanvu naye akakayimba nakagadde ako nange kalina motoka enkakuba akagundi bagatani kekekere kakayita kati kumanya bakakebere kawino ndi ku Spotify okumanya musajja oyo nze simulinako buzibu kakebera en album ki no risk jimbadde mpulira kakebere lulu number 1 lulu nze nalwagadde kakebere mulungi yes nalwagadde the album is nice atuzizaamu ko vibe ya feri enkadde. Okay, yeah. So ensi bweto bwetambula ndowooza tumalirize muganda wange. Yes, ladies and gentlemen, before I move away, before I go to okwekomitinga ku bintu ebirala okubajjukiza mbannaye mugende olunaku olw'enkya ku Munnayuganda 256. I have a podcast conversation with my brother Ishmael Dakaba Kigongo. Bane mugende mugirabe tugenda tutekayo enkya ku Lwokubiri ku makya mugende mugirabe olugendo lw'okuva ekibuli gye yasomera paka wano waali kye kyamujja ku NTV kye kyakola ki bwebito biyitirivu nnyo gy'abbanyumira. It is called Just Say It with Frank Ntambi ku Munnayuganda 256. Munnayuganda 256. Yes. Ne Shaba agamba ta Shaba gyali mu Bungereza n'akakyala kali Tracy gye bali tebalina buzibu bakutumidde bali batya
tebalina buzibu. Trace kali katya. Trace gyali. Bulungi nnyo. Okay. Saawa yonna waliwo ekiyinza okwabika. Waliwo empeta. Waliwo ekiyinza okwabika. Agenda kateekako empeta waliwo ekiyinza okwabika. Tatwera biro tuyita. Waliwo ekiyinza era visa giwagale. Visa njitegeke. Shabato tewera biro kumpita. Akantu tujje tukakole. Saawa yonna. Kweli? Mujja kundabako e London. Nze nabiraba. Mujja kundabako e London. Nalaba ensonga. Akakyala nkalaba nnyo okwo ku TikTok nga keekolako mu biseera bya. Era oluyimba lwa guno balukubirani. Oluyimba. Epasiro yakola. Luliwa. Ontunuliza olwo oluuso. Shaba yateeka musente. Nagamba Trace ontunuliza olwo oluuso. Lwaki ontunuliza olwo oluuso? Siraba lwaki. Epasi bamuwa sente akubulira. Atuyitanga ku mikolo. Sibula abantu. Bannaye mugende ku mutimbagano gwa muno watch mubere nga mulaba films ziriyo. Michael, I want you to go and watch a movie called Michael. It's a biopic ya Michael Jackson. And Junior? Yes, Vijay Junior. Yagikoze. Tulabye biopics nyingi kuba Tupac Shakur kuba waloje bakola ku musajjawo. Bob Marley. Waloje bakola ku Notorious B.I.G. Tewanaba biopic esinga Michael. Michael. Bagitekamu $1 million 2. Bakafuna ndoza weekend egenda kuweza billion. Nalaba musajja wo mulese agira agamba mu film industry simayo wano tetulina sente boss. Lookman. Mufune companies zibateke mu sente. Lookman. And bakubuza ziveyo zitya. Ekikulu kya se. Never know. Si individual yateekamu. Nanti bano systems bazizimba. Lookman. Tulino zimba system. Film industry yabalina sente. Kituufu. But boba tolina sente. But mu contracting abalina sente. Musoka na muzimba system. Bakikoze. Anti si kiche. No. Ate system tezimba. Bagazisiza bagagga. Government yenyini ino okwenyigira mbingi bayida ku building system okutambulira art. So kati what next? Tewali system. Tewali. What should we do? We have to wait until it will be. Katugendere kuzabasezi. Definitely tulina kuguma. But ye nga yali okay. Kwaye kati omulaba ina projects za kwa Netflix nemwa ku sente za ddala. Lookman. Yamwa ko $1 million. $1 million. Ze billion. $1 million gikwada giteke mu muzanyi. Najiteka mu movie. Nenda mulabanga agamba waliwo producer gaba million kumbe yali ayeyogerako. Lookman akwataka kadeka $1 akateke mu movie tulabe movie nti yafulumiddwa ye Uganda erimu akakadde ka $1. Gendo labe that Katera movie eyo. It was worth it. Bali bakuwa sente and you account for each and everything. Okay. It was worth it $1 million. But mwagala nnyo omusajja oyo. Gwe tulinawo nga kati keke biriti. Gwe tulinawo kati? Akati. Keke biriti. Ya tukwatiride. Yes. Okay. Those films zifanagana ko ebyo. Naye munno wachi ne change awulo kigenda kubira nga kijja. Naddala mu create local production, local content. Mugenda teka. Yes, films ezaba na Uganda zigakanga kubira ku munno wachi. But there is a quality. Definitely, of course kati. Tujja sasula kyesa. Ali ku quality control ye Faizo. Gwaliko. Quality control. Toyisawo obumyu. Toyisawo abasezi. Tulaba story kyekikulu. Story yera nga nnungi kali compromise on the quality of the picture. No. Yes. Nedda we tunatandika ebyo compromising bichi. Andi kakati tuna Faizo. Faizo. Tusakolo kumani. Sebo Faizo kyali wange. Tekyeza tujja kijja gendera mu bintu bya kigundi bya sanja. Berindi yakutandika n'omwezi guno. Abantu besibe sanja awo babuke bakuma omuliro. Bigenda kuba byanjawulo. And of course some alternative local content omulala nga sina film. Bigenda kuba bitandika okubanga bijja ku munno watch. I'm also contemplating okubanga akantu kange akasinga nkaza ku munno watch. Era YouTube saba yonna njisiibula. Nga national Monday yokka. Izero. Sigadde muteeka bali. But kyayogera ne baloyazi bange. N'abawagizi bange. Akantu ogenda kateka ku muno wange. Ngambeera ko ne falo kusakozi. Muno wachi. Yes, so muno wachi bingi nnyo bituli mukubanga tufumba. So genda ko naku olwalero subscribing naffe ku mitwalo 3 gya Uganda kula films ezibeere njogerere mu ba VJs bonna. Office Romance aka Jennifer Lopez nako kaafulumye mu VJ Junior gyekali. Blades of the Guardians ne Citadel nako gyekali. VJ Junior wampadde zike. Yampadde sabo yantumye zike lya Michael Jackson. Michael yalina akachimo baka zike. Yakatumye Frank Antambi VJ Junior. Banga ndambe Junior yakatumye. Junior musajja mulungi. Musajja bulungi nnyo nenga mujigendeko filimu eyo enyuma. VJ Emmy naye gyali bulungi nnyo. Kira Well yagikoze. You Me and Tuscany yagikoze.
Emmy. Yes, Blades Yeah. of the Guardians, ne Office Romance yagikoze, ne MIA Serijeri, then Vijay Jovan Tom Shaukan Jingo, Hamzai wakazi jinga inayo. Yataddeyo akapya. Don't blow it whistle. Vijay Jingo yagikoze. Jeri kumuno watch. Bana yabagamba ba vigent muli bakabe fe wakatumwagala wano. Wano olanga vigitaliko wano manya there is a problem. Oba olabanga alwa. Waliwo okubaawo naye nga atetafulumya. Then kati oba oyita kyo wakabe nga tolina waka. Vijay Ulio ne Michael yagikoze, that biopic nkulaga nti Michael yagikoze. Ulio yataddeyo. Yagikoze. Ne passenger ne physician sako ne film endala. Kati gwatalina munno wa kino kyobokola. Genda mu Google Play Store gwa ina Android, App Store gwa ina iOS o download ngo tekemu email address ne password. Password yange eri Arsenal tedi wangula Champions League kyali password yange kuva wetwatandikaawo tedi kyuka. Mbere berenge tambula bweto ku munno wachi abasemberayo ddala ne banafe aba Beaver Organic and Natural Health Products. Dr. Richard Senjobe yakujukiza bujjukiza nti ajjanjaba endwadde ez'enjawulo wabula ng'ekyenjawulo azijjanjabisa butonde takuwa kirala kyonna bati obutonde bimera muddo whichever kyebakolamu eddagala obera nga ate oterera ku bulwadde wonna kababeere baana bato bulwadde bubasumbwa abantu bakulu bakyala ensonga zammwe z'omu kisenge bami bakadde ensonga nga pressure sukali wona Beaver Organic. Dr. Richard Senjobe ku namba y'essimu 0752 nkaaga 24 27 asangi basaizawo Emengo Ham Mukasa Road ngo yambuka Masengere kizimbo ja kubo kiraba kya green ne some bit of white ye Beaver Organic. Kyekyo ekintu bwe kitambudde ne bukedde ng'etubba egambere kati aba mawulire gaga ntegakyawe papula ziringa 10 bukedde nga yayinanga empapula nyingi etukute empapula zino mmeka egabye 12 bukedde nga kyalinga bwekitiga kingi kasalabe kakyali mu anti kabushenga yakyuka. I know wali omulala mwalinga musenga kasalabe kya bakulu bate bakyakola kulu yavaayo nkitegeera. Okay, nenga abantu be London 25 July ekintu kigenda kubeera nga kitokotera ddala awo mu Newham Leisure Center. Beerayo ensonga zonna oberenga ozitegeera. Tata Wahaba agenda kubaayo, Afigo Band nayo gyeri ng'osekate. Tata Abba Father of the Year. So mulinda akange kajja. Tata wa Abba agenda kubeera yawo. Joanita Kawalia of course naye agenda baawo. N'abalala bangi ba Moses Matovu ekintu kiberenga kitambulira ddala. Naye ng'omutegesi asigadde ye Richmond Promo. Tulabagane next time.